imaamu agenda okusaaza esswala eyitibwa esswala y'omufu amala kubaddiramu aga nti bannaye tugenda kuba takbiira nnya sibo kiri takbiira esooka eriko bino takbiira eyokubiri eriko bino n'eyokusatu n'eyokuna naye nga babigamba balina emyaka 4 mu kusalira abafu mulowooza lwaki basiraamu mulowooza lwaki agenda okusaaza esswala y'omufu amala tuddira ebigambo ebyo lwansonga ziringa 2 oba emu kubajjukiza kubanga omuntu ayinza okujja ng'omulimu akukola buli lunaku naye nga takukola nga ibaada ng'akukola nga aada byawukana bibiri al ibaada wal aada okukola ekintu ng'osinza allahu azza wa jalla kyawukana n'okukola ekintu nga muze kibi nnyo okusinza allahu nga muze buli swala gyogenda okusala ku swala 5 zosala olunaku olina zisaala nga ibaada so singa iada ada kitegeeza nti okola muze wabimanyiira toteekana nniya okola nga bwamanyira okola ki okukola kyova olaba nti agenda okusalira omufu agamba nti abaaye mwetereze mwete nniya tugenda kusalira omufu musajja takibira esooka eriko bino wabbanga lwaki ajjukiza abantu batereze enniya zaabwe baleme kusalira mufu nga aada ng'omuze teri muze mulungi era mu busiraamu tewali ibaada ekkizibwa kukolebwa nga muze wadde salaamu ekigambo kyetugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh olina okukitoola nga ibaada naye tokitoola nga aada ng'omuze salaamu zinakimanyiire ogiwa munno ng'omunyigidde kyobula nti ogwo muze ogimuwa ate gwe abadde amugeya ogwo muze ogimuwa ate n'omuvuma ogwo muze naye bwegitoola nga ibaada byonna biggwawo kati olwaleero insha allahu taala buli darusi weebeera tumala bajjukiza nti omuntu azze okunoonya okumanya yandibadde abali ate ozze mu darusu wakedde alhamdulillah ozze kusoma kwekwatagana ku allah azza wa jalla n'owekitiibwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam naye omuntu azze okunoonya okumanya yandibadde yeeyisa atya yandibadde akola ki ddala twaze kusoma naye tuzze lwaki oyagala okumala okusoma okole ki dalusi gyogenzeemu biki byojangalamu okusoma okutegeera kitegeeza nti tugenda kwejjukanyamu kati omukadde wange wajja insha allahu taala tugenda kwejjukanya ku nsonga eyitibwa omuntu anoonya irimu ng'azze kusoma mu dalusi yonna ne bwe tabeere yawano kitwale nti bino olina okuba nga obimanyi lwaki omu ku bamanyi ayitibwa Sufyan athawri rahimahullah yayogera ebigambo n'atugamba nti la ya'muru bilma'rufi wala yanha 'anil munkar illa man kana fihi 3 khisal njagala kujjamu ekintu kiri kimu yagamba teri akkirizibwa kulagira abantu kukola birungi oba okubaziriza okukola ebibi okuggyako ng'alina ebitendo 3 ekitendo ekisooka sigwe mulamwa naga nti rafiqun bima ya'mur wa rafiqun bima yanha alina okubanga mukwata mpola nnyo ng'alagira abantu okukola ebirungi era nga mukwata mpola nnyo ng'abaziza okukola ebibi yenna gw'oyagala okuwabula okutegeera by'omugamba mu ddiini y'obusiraamu bw'obanga oyagala omugjamu omulamwa olina okubeera rafiqun omukwata mpola ng'omulagira si byakujja kulumbagana muntu nga bwe wakula nze mumanyi nze mukambwe kangende mubalumbire ebyo tebikola mu ddiini ya busiraamu muntegeera bulungi eyo mundekere nja mubaga nga sikoze ki Sufyan Thawri rahimahullah atugamba nti tolagira abantu kukola birungi nabaziriza kukola bibi okujjako ng'oli mukwata mpola ng'obalagira ate era oli mukwata mpola ng'obagaana ekyo kiwanvu si gwe musomo ekyokubiri naga nti adilun
bima ya'mur wa adlun bima yanha. Omuntu analagira banno okukola ebirungi abaziiza okukola ebibi alina kubeera mwenkanya, talina kubeera mulyazaamaanya. N'ekyo kiwanvu pointi yakubiri. Naye eyokusatu gitwagala, ozze mu ddalaso olwaleero oyagala byoyizeemu ogende obiyigirizeemu nno, sibe kiri? Oyagala byoyizeemu obeeko gw'obisomesa omuki omulala. Yagamba nti ekyokusatu omuntu analagira abantu okuba nti bakola birungi abaziiza okukola ebibi, yagamba nti alimun bima ya'mur wa alimun bima yanha. Alina okuba nga byogenda obalagira okukola obiinako irimu. Kyekikulese mu ddalasa okufuna ki irimu. Gwe wennyini byogenda okukola olina okuba nga obiinako irimu, ne byogenda okulagira abantu okukola olina okuba nga obiinako ki irimu. Irimu kimanyi mu Luganda? Erimu. Assalamu alaikum. Ekigambo irimu mukimanyi? Wanyi? Omukubiriza wa ddalasa ya leero nga si mwangu atera okubuuza ebibuuzo. Kati mugenda mukola mutya bannaye? Mujja musonyiwa. Ekigambo irimu mukimanyi? Irimu kyeki? Irimu ye irimu. Okumanya kiweta irimu, knowledge. Olina okuba nga byolagira banno okukola obiinako ki? Tolina kyoyinako irimu ng'okimanyi nga tekikola ate n'okiragira bansobi. Olina okuba nga okimanyi ate ng'okikolerako then n'okiragira abaki. Katuzze kusoma kufuna irimu, tugenda okukowoola bannaffe nga tulina ki? Ate era olina okuba nga kyobagaana okirinako ki? Irimu. Si kulowooza mu ndowooza nga badde ndaba nga ekyo tekigwanidde. Bingi bitulaba nti tebigwanidde naye ng'obusiraamu bwabikola ki? Bwabigwanyisa nga gyebiri. Ate bingi byetulaba nti bigwanidde ng'obusiraamu bwabigaana. Tembigala nibikola ki? Ogezanga ki? Ng'ekyo kyolowoozezza kigwanidde naye obusiraamu bwakikola ki? Ate olwo kyolaba nti tekigwanidde ate ng'obusiraamu bwakikola ki? Bwakigwanyisa. Ogezanga ki? Era ng'ekyo kyennyini kyokola ki? Kyolina kyolowoozezza. Naddala nga tugenze mu nsonga z'obufumbo, abakyala balina ebibala bye bitagwanidde naye nga Allah yabikola ki? Ebigwanyisa. Laga nti ebigwanidde. Ate n'abasajja balina ebibala bitakoze ki? Ogeza nga musome aya baani abawasibwa na baani abatakola ki? Abatawasibwa. Mu butuufu towuliramu byowulira nti nga tebigwanidde. Ng'eyo aya ogenda gisoma ogivuunule owangaale ofe nga togitadde mu nkola. Singa nooba togitadde mu nkola nga towakanyiza gwe weesiimye, naye nga n'okuwakanyoga nti mu kino naye ddala nga naawe bw'olaba omwana wa taata w'omuto. So kiri kati analagira abantu okukola ebirungi abaziiza okukola ebibi. Ekyokusatu Sufyan Thawri rahimahullah kyatugamba alina okuba nga alimun bima ya'mur wa alimun bima yanha. Amanyi byalagira era amanyi byakola ki? Muno bw'omugaana ekyo tunakubuuza nti lwaki okiŋŋaanye, tomugaana sagala kunsanyirako. Nzimye nkugamba nti mubuulire lwaki okikoze ki? Bw'omulagira okusaala nakubuuza lwaki, tomuvuma buki? Muwe irimu gy'omanyi okukwatagana n'okukola ki? N'okusaala. Katuze tusaba Allah azza wa jalla atuwe obulungi mu kaseera kano. Tubeere nga irimu gye tugenda okufuna tugenda gitusanga message eri bannaffe mu mpisa z'omuntu azze okunoonya okumanya. Eyo paati gye tubaddeko omubaka waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali nga ayogera mu Qur'an ekitiibwa Allah ng'amwogerako yagamba nti qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Bagambe nti ine ekkubo lye ndiko eryani la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah, kwe nkoowolera abantu okudda eryani. Naye yasaka ekigambo nti ala basiratin ana
waman ittaba'ani ala basira bimba kowoola si byakwerowooleza ala basiratin bimaana amakulu ala ilmin buli kyembalagira nkibalagira ku irimu na buli kyembagana nkibagana kuki katuwa neddaasa nga bweziti abantu bongere okuba nti tubanguka fe tubanguka nammwe abalungi ne mubanguka sina kindi mutusingako netusingako naye tujja nituyeba mbe tuyize nitugamba nti nagenda kigamba gundi nti kikole ala basira nga nnaku ki ku irimu nga wagijja luddawa oba oliawo wano oba oliawo wali oba mu ddaasa ezaki ez'enjawulo omuntu yenna agenda okusoma mu ddaasa alina okuba nga akimanyi ti anonyeeyo irimu emuyambe ye nga ye ate emuyambe n'abaki ne ku bandi ne ku balala banne tokkiriza kuyamba wekka wekka omala okuba nti gwe kuyambye nsaba allah tusaasire naawe ogezaako kuyamba baki abalala kubanga tetusobola kukola dalusu buli maka ga muntu ate nga buli ali wano oli musiraamu amaka bwe kitegeeza galimu obuki naye obusiraamu buli mubwebwo kale ekisookerwako koyaze okunoonya irimu mu ddalasa islahu niya soka otereze ki enniya ozze kusoma ddala bituufu tereza ki toteekamu kirala kyonna wadde kikolebwa wano teekamu nti nze ngenze kusoma lillah so kiri wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin hunafa tereza enniyayo ebijja byonna bibeerenga mu luganda bayita batya bibeere envandiirwa naye ngaekikuleso kimanyi nti wazze kukola ki eyazze okusoma bw'atereeza enniya tozze kusomera gundi akulabe nti gwe oli wakabitomisinga ddalasa fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tereeza enniyayo nti gozze kusoma lillah obeeko n'ettafaali lyoyongera ku ki ku ddiini yo lyoyongera ku busiraamu bwo lyoyongera ku kumanya kukookola ki singa enniya enaaba eganye okutereera omusomesa yenna asembayo okubeera omulungi bw'anaaba ali wano tolina kyogenda kutegeera kubanga omuntu alina enniya enfu era evvuunula bifu n'okutegeera etegeera biki bifu tuli fenna ekisookera kukola ki islahu niya okutereeza enniya ng'ozze mu ddalusi yonna oba bw'olibanga ogenze mu ddalasa yonna tereeza enniya nti ogenzeeyo okukola ki si muze nze bammanyiire eri awo temiisinga baabuwe baaba bikusaze gwe bakumanyiira ddalasa tukola ki gwafuuka muze emize giba mibi kunywa sigala muze bwenzi muze kuwemula muze naye okusoma ibaada kusinzaani tutereeze enniya tozze kusoma boddayo eri kukyabagaye nti kati bulijjo munzanyirako leero nsomeyo hadithi njagala mbalage nti temulina kyemuli enniya nkyeyo nfu lwaki ekikuleesa oyagala osome weerijjire ku balala bagenda okulaba ng'okyusa nebbawo ng'omuyimiriddeko oba mukazi nanti tomanyi nti nva mu ddalasa ngenda mpola omanyi byensomyeyo njagala nkubuulire bulijjo oli mulyazaamanya kasajja gwe tereeza ki nibabeera musajja toddayo kubanga ozimbye bwoti ofuuse empologoma gwava mu ddalasa ate olina kiwazza okubuuza okitegeere kiwazza okusoma okitegedde naye ogala oddeyo balage nti bulijjo munkola ki ate tojja kusoma kuba nabyoyize ng'oyagala obuzeebuze abalala buli kyenjogera kiriko obujulizi n'ebigabo biwanvu naye ndi mubufunze obw'ekitalo omuntu azze mu ddalusu ng'eno omuntu azze okusoma yandibadde yeeyisa atya ku ntandikwa nga tanabakubako omuwalimu yenna amusomesa era nange sinaba basomesa nkyayogeramu bwogezi babigasiza alhamdulillah webanga biganye abasomesa bajja kujja bakole ki bakusomese nze masikini nga nvuddewo naye tutereeze ki newankuwadde wano watera okubeerawo ddalasa ku ssaawa nga musanvu naga nti mujje tulye ku ki ku mmere toteeka nniya nti emmere yawo tensuba teeka nniya ki nti ŋŋenda kusoma li la ŋŋenda kusoma ku lwani ku lwa allah azza wa jalla ekyo bweba kivuddeko
muniya abalongoofu bakimanya nti omulimu gwonna kasita enniya ebuuka nagwo gubuuka tebayingiranga mu mulimu gwonna okujjako nga bamaze kutereeza ki niya tukimanyi nti ne mu ntalo z'obusiraamu baaliyo abalwana ng'ekiba tuteyo si kulwana bagenze kunoonya minyago temanyi byafaayo abamu bavuma n'omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tumaze okulwana ompadde katini ekitegeeza nti kyamututeyo ki yagenze banne bali ku niya ya jihaadi kulwanira busiraamu yali ku niya yabugaga kufuna biki abamu nabagaa nti olamudde bubi awo ogabye bubi kyava kuki nti emirimu gyonna bagiyingiramu nga tebalina ki tebalina niya ekyokubiri bw'obanga ozze okusoma mu byolina okuba nga omanyi nti bino byonoonya okuba nti obiwandiika njagala babbirako abalina peeni muli balungi nnyo so allah tusaasire naye atalina peeni ng'okumala ennaku bbiri olwaleero n'enkya ng'okwata bukwasi nja babuulira nti nze namulandire kwayiteke ntera okubayo waliyo tahfidhi eriyo naye tahfidhi omwana agimalamu n'emyaka egiwera ena naye nga essula ekoze ki eganye ate gwe darusu ya nnaku bbiri wagiyingiddemu tahfidhu hafidhu darusi oyaka kugiyingiramu ng'ogikoze ki ng'ogikutte bukwasi wandibaddeko newokola ki newonootinga singa obeera omanyi okunootinga atamanyi tula ofune empeera za malayika zikusabira kati ziga nti allah musonyiwe allah mukole ki kubanga munaye waali ali mukunoonya bigambo byo ayagala abitegeere ekyokubiri an yufiida ikhwanahu bima yataallamuhu qadra taqatihi bw'omala okujja mu darusu nga zino oba noba ng'onoonya irimu teekamu enniya era endala nti ŋŋenda kuddayo nnyambe ku bantu bange ku baganda bange ku mikwano gyange okusinziira ku ebyo byensomye mu darusu namuŋŋoona ŋŋenda kuddayo nnyambe ku neyiba wange ku ebyo byokoze ki okusinziira ku byokoze ki nakino nkikuwanga ebbansa era ddayo bimugambe mu ngeri ennungi esembayo okubeera enki bw'olaba nga tayimu egasa okuba nti obimugamba bimugambe byosomye oyambe munno oleme kweyagaliza jja naki wekka bw'olaba nga tayimu tennaba soka omukole ki tugambe mu luganda nti mugjeeko ebbugumu lya darusi gye basomye bw'olaba nga tayimu tennakola ki lwaki fadhakkir in nafaat dhikra sayadhakkaru man yakhsha bwatyo allah azza wajalla batukola ki batugamba ozze kusoma niyo girongosezza alhamdulillahi rabbil alamin naye bw'omala okuba nti olongosezza enniya n'osoma ogenda kukola ki yamba ku munno sikubuuza nti mwasomeyo ki nze nakuganya okugenda ayinza okuba yabadde alina ebiki ebizibu yabadde mu mbeera tasobola kujja kukola ki mwagala nnyo obutasoma mu ddalasa ate nemala mutubuuza ebibuuzo nze nakuwa abantu bwe batyo lwaki obakoowa nga guwasomye kasita nkubuuza nti mwasomye ki oyo abeera kuyambe ayagala kutikula muki mugugu naye bwaba takubuuzizza fadhakkir in nafaat dhikra musomese omujjukize mu kaseera woolabira nti byogenda omumujjukiza bigenda kugasa soko jjendu kuwe omanyi bwenna lwawo bijja kunkola ki oyinza okusinkana nga yavuddeko dda ate omugaa soko jjendu kuwe omanyi mudaso tubadde bwetuti bwetuti akooyo asimagira ng'omuyirira ddaso yonna mumute dda tomukola ki fadhakkir in nafaat adhikira gwogenda okujjukiza ng'omaze okusoma noonya ne tayimu eki entuufu nza kibaita hikima kubanga hikima kitegeeza okukozesa amagezi ag'enkizo mu kaseera ak'enkizo mu ngeri ey'enkizo ku muntu ow'enkizo kibaita hikima akaseera ka nkizo ng'ogenda kukola kintu kya nkizo amakulu kigwanidde ku muntu ow'enkizo asaanidde okukola ki ogeza bw'oba osomye wano nti okunywa obwenge kibi
nosisinkana omutamiivu ng'atamidde n'obimugamba oyo aba wankiza okubimugamba olina kulinda ddi gumala omukola ki okumwamuka asooka yawule 1 ku 2 asooka yawule bulaka kwani ku yero osooka omugee nti musiraamu okunyomwenge ki naye bwe musinkana ng'agudde wali embwa giyita nwa ate gwe ova mu ddanasa kubanga neyibawo mugaa nti njagala nkubuulire Allah yagala nomuki omwenge era kuviireko ddala nga tatamidde fadhakkir in nafaati dhikra gwogenda okubuulirira gwogenda okuba nti omusomesa byosomye noonya akaseera akalungi konaayitiramu okuba nti omusomesa ebyo byosomye mu ddarasa tuli ffenna abasiraamu omuntu anoonya erimu bwatyo bwakola ki bwatyo bwabeera ekyokusatu bw'obanga ozze kanono kankwatirako ddala nammwe bw'oba ozze mu zino ddarasa zetubeeramu zetusaba Allah atukuumire zibe nga zikyagenda mu maaso oba oliawo ziyinza okubamu n'omugaso ku bantu okwongera okutegeera obuki obusiraamu bwabwe alla yusii'a muamalata ustaadi tebeerayo omusomesa yenna agenda kujja wano n'osiiwuuka empisa mu maaso ge babbirako buki bubbizi omuyizi yazze okunoonya irimu mu ddarasa takkirizibwa kusiiwuuka mpisa mu maaso ga muki gw'otaasomeeko toyingirira ddala wakola ki waali naye ogamba nti nja mumusomako naye nasooka aba nga alina kyayogedde oluusi saabanyumiza jjo nakinyumiza luddawa naaba nga alina kyayogedde nosooka omusukiramu nogaa nti naye kasajja ggwe nosooka onyenye omutwe nosooka onenye nga tiwazikoze ki kubanga ayogedde ku nsooka gyokola ki obeera osiwuse ki empisa omuyizi alina okuba n'empisa mu kiasi gyakola ki kyandibadde nti n'okufuluma obufulumi wandibaddeko oba oluusi okumulaga nti ogenda kuvaawo oluusi batera okuwanika omuki nagamba nti genda okujjako kunze masikini nze nagana abantu abawanika emikono nga bagenda bweru kuba sirina gwe nsaanidde kusomesa kyali wa wansi era oba ogenda bweru ogenda buki bugenzi bw'oba onyumya ne munno osigala onyumya kasitamba nga asomesa naye abasigadde tebali bwe batyo abasigadde bo onyumya nga asomesa oba osiwuse ki abalala bamanyi n'okukoona ku ssaawa olusizibira kutuba yazze kusoma yazze kusaala n'akoonera kathibu ku ki si imaamu si ye mwazinyi si ye mukulu w'omuzikiti naye ye yasamidde awo asaala ejjuma n'alaba nga obudde bukoze ki n'asooka atunya khatibu bwati n'akoona ku ssaawa alaga nti obudde butukola ki butuleka oba osibuuse ki empisa so batugamba nti eyazze okunoonya irimu tasiiwuuka mpisa mu maaso gaani ng'omusomesa we n'ezaffe zikyali ddungi alhamdulillah ogenda okunoonyereza nga buli omu bwali bwatu walina okukola ki okubeera era ng'omusomesa abeera asomesa awandiika oli gwe banyumirizaako egyo tabadde mu kampu ye khatibu eyaleeta omulamwa nga gukwata ku ye bannaya bonna bagenda okujja wano mubasaasire abamu temubamanyi nabo tebakola ki ajja kujja n'omusoma akone ku nsonga ng'oyinza okugamba nti alabika asula mukamuliwa ewange ogenda osibuka empisa omuboggolere nga bwatategeera so kiri naye nga takola ki takumanyi naawe tomukola ki tomumanyi naye olwokuba nti eddiini y'obusiraamu yo eringa tugambe nti omuntu bwakasuka ekintu kyonna bwakasuka ejjinja mbinyonyi ebingi tobulayo lyokola ki lyokwasa si bwe kiri era tewana tageti nga ebyo 210 nokasukayo ejjinja limu nebifa 2 oganze nina tageti eyo teba tageti Allah abakoze eki abakusaasidde busaasizi irimu yonna egenda okujja wano insha allahu taala teyinza kuvaawo nga teyina gwekoze ki gwekonyeeko oluusi bakoona kunze nga nti Allah kusaba onsonyiwe ya rabbi ekyoseemu oluusi bakoona ku ggwe naye tosiiwuka ki tosungwala tonyenya mutwe basiraamu tumanyi okunyenya emitwe omanyi tujja muzino ddasa nga ziringa za 10 mu mwaka wakagenda mu ddasa la 12 eno ya 2 muki
kati omwalimu alina kyeyakusomesa ate nono alina kyakola ki nosooka okugira bwoti ate omwalimu akyakola ki lwaki weesunda ensinga ejja kumenyeka omutima gujja kukola ki controlling empisa zo mu maaso g'omuki oli yali mu jjuma nebagaa nti bannayo omwenge mulekerayo okunywa ki musiramu temukkiriza kunywa ki n'asituka olaga nti olabye nzenze kagunywa yasibuka empisa mu maaso gani ga khatibu olabye nzenze kagunywa teyamugamba ko nti gundi onywa omwenge kuba khatibu yazze yavudde wala kutuba gyayina erimu obutanywa ki agasiramu tebalina kunywa ki yasitukirawo ye nga lulaga nti olabye nzenze kagunywa gundi nvaako temukole ebyo mu maaso gabaki gabasomesa ayinza okuleera ku bwenzi toyimira mubuuza nti gwe gyova tebenda eyayogedde ku ki ku bwenzi aga nti allah yusia muamalata ustadhi ngeri ki abantu zibalinza okunyizaamu basomesa nga babasomesa nambeemu mu ngeri ki zetutera okunyizaamu abasomesa mu nkolagana zaffe nabo nga batusomesa mu ddasa zino emu an yaskhara minhu nze okumujeregerera kambadde bubi bukanzi bulimu ebituli bulinga bulawo bwange buli kali awo kampe kalinga nze ogenda okumugattagattamu nga yina linigina ku nigina nosooka omutunula bwoti bwomukola ki bwomwennyala olwo oli mukono nankolaganayo n'omuki n'omusomesawo kubanga otanse taskharu minhu olaba nga amujeeja otanse omukola ki okumujeeja so nga bambi ayinayo byayina byotayina naawe olina byoyina byatakola ki mwazze kusharinga kyobola nti wabeerawo n'ebibuuzo open tubuuze ebibuuzo olumu tuyinza okukyusaamuko ku luno tujja kusaba balina ebibuuzo wandiika kapapula netusoma naye tuyinza okukyusaamuko netutambuza akazindaalo kubanga twakizudde nti wali abantu ababuuza ebibuuzo live babuuza ebibuuzo ani live mukimanyi nga yazze ono takwataganye bulungi na mukwano gwe oba ne mukyala we nagaa katugende mu ddasa ffere ne bajja mu ddasa bonna bonna kanasooka abuuza ekibuuzo ti omusajja wange oyo omulaba oyo ne bakira live abuuza ekibuuzo ani live kati olwokuba nti olusi tutya okubuuza ebibuuzo live bayinza okulwanirirawo ate sinamaanyi nga bataasa tuwandika kaki ate bwe obuuza ekibuuzo kibuuze nga amannya g'oyo g'oyagala okubuuzaako tugakola ki okugeza nga musajja wange haji gundi ebyo nedda bikole ki byesigaliza obuuze ki ekibuuzo era bwobana kuwa ansi ojja kutegeera kyonamugamba katugambye nti namba emu ngeri gye banyizamu abasomesa nga wali mu maaso an taskhara minhu okumujerega n'okumujeeja ekyokubiri an la yusala ustadhahu asilatu taannut tekyandibadde kirungi muntu azze kusoma wano mu ddalasa nga yazze n'ebibuuzo byakava mu ddalasa 58 ngini 59 naye ngaekimuleeta ku bibuuzo ebyo agaga bandekere nja kibabuuza ndabe levo gye balimu nkamanyako gye gimikumize egiri mu ggwanga yugi mu ddalasa omusiraamu akuŋŋanya ekibuuzo kye n'akiteeka mu nsawo wano nga buli waaligenda agita thermometer ekebera omuwalimu abadde amukola ki ebibuuzo ebyayita bigalemesa bikankukebera enkulabe kandi abo buyivu bwayina kokiteeka mu nniya ddala suyo ebyekusaze buuza ekibuuzo nga kyakumanya sikyakola ki sikyakulemesa sikyakutyoboola kubanga mubuuze ndabe kino wakinyanukula nga manya nti alinaku weyatuuka lwaki kyekiviramu n'abantu obutabuuza mu bibuuzo ku ebyo basomye ne babuuza ebya 2019 nga kyabuuzibwa 2019 2020 muki mugumu akireese ne mu January 2020 mwemeka mwebiri agakankiteekewo njakibuuza manyi nabagamba bamenye okwenye emyaka ebiri nabagamba nze omuwalimu yenna kasanya n'okulaba bino nga manya kasa bino bigaana nga manya talina kyeyasoma musiraamu wasomerawa wadde saasoma naye nze mbakyekinga lwaki wakinga tiwasoma
wadde sakola ki naye ezo bino ebibuuzo mbakola ki alla yasala ustadhahu asilatu taanud tobuuzani bibuuzo bigenda kuviirako kulaba nti babitane galemesa kituufu ekyo kati okugeza ebimu mweseetinga mu bibuuzi nga mulaba nti genda kubeera bigalemesa so nga ate bambuwe fe bigenda tutegeeza nti ga gyemukola ki gyemutegeera nga ti jolwa muddu yabuuza ekibuuzo kakibabuuliremu twabadde eyo lwentuha muddu wa allah omulungi n'agamba nti mutugambye nti eswala ey'omufu teriko kwaziina tekuli kima tewali genda ku maviivi tewali genda ku ttaka si bwe kiri mugimu eswala y'omufu terina ki waziina tewali kima tewali genda ku maviivi tewali genda ku ttaka kati kyembuuza naye eswala yeetagisa wuzu omubuuzo omuwulidde baseetiza kibuuzo kati eswala yeetagisa wuzu ekyo ekibuuzo bwowulira okipangapanga kifuuka ekizito naye wookimalira otebaliza allah kyabatuwaddeka kati nemukumanya ati ate agambye ti eno yeetagisa wuzu mutubuulire ddala ddala wuzu yakyawo ngaalinga ategeeza nti buli afuna wuzu alina genda ki ga nti ekiwatu kyabuuziza nti abalala babuuza ebibuuzo nga ye awulira muli nti yazze kulemesa muki naye kati njagala ombuulire singa magalibi etuuka ng'enjuba tennaba kugwa nsala solaki kanjala buuza ekibuuzo tekibuuzibwanku singa magalibi etuuka ng'enjuba tennakola ki tennagwa nsalawo solaki awo anambula esoja tusalawo kubayiza abali wana balungi nsalawo solaki temutya babire tubatujjako leka musabu wooli kuno alhamdulillah banyagaga nti bajja kubaza okubatya akantu kano naffe okajja musifu abagezi naye magalibi enjuba tena bakola ki kugwa ate magalibi etuuse nsalawo solaki mutegedde obutabuuza basomesa ebibuuzo bigalemesa kati kino kyonna mulimu kinoonya buli mwalina ansa naye asirise nsooka nebawo sunna awulaka nga ssatu osalawo solaki nga magalibi etuuse nga enjuba tennagwa nga wasadde asiriyo osalawo sunna n'olinda magalibi enjuba nekola ki neegwa okiraba jazakallahu khaira taata wange omulala osalawo solaki kati bw'abalaba nti magalibi etuuse ninga enjuba tennagwa nga tali contented agira akyasalawo zasadde mpaka magalibi ekola ki enjuba lekola ki ebyo byonna si byenjagala byemumpa ansa njagala ekintu eki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbabadde kyakulabirako nno basiraamu naye nga ekyokolako kino nti ebibuuzo ebimu bibuuzibwa nga bambi sina biki si bituufu kino ekibuuzo kifubwa fufululu tewali sola ya magalibi ng'enjuba tegudde kubanga magalibi kitegeeza saani ki seeti ne saani raizi kiriwa kituufu raizi ng'evaayo ate seeti kati magalibi kitegeeza saani seeti tewali kibayita magalibi ng'enjuba tekoze eki kati osalayo kyawe lweziba suna teziriyo so ekibuuzo kiki kifu naye abantu betutegula mukwano kulaki ansa naye nga ekibuuzo ki tekiriyo kati awo nti omusomesa n'omuyizi abazze mu darusu teweteeka nnyo mu bantu baganzi nja kubuuzayo ekibuuzo nga tekikola nga ki
tekibuuzibwanga oluusi ogenda kubuuza ekibuuzo nga kyennyini kifu nga nawe bategeeza nti nawe oli muki ate ekibuuzo kifu kiva mwana omufu waayirimu yabuuza ki magalibi etuuse ng'enjuba tennagwa nsalewo ki what is magalibi kitegedde ebyo batugamba nti tosibuuka toyonoona nkolagana yona musomesa kusomesa mu maaso kubuuza ebibuuzo bitakola ki era mala kuwulira nti kyogenda okumubuuza nakino amanga tukinootinge waliwo abalina obusungu obungi nga tubeera tuli mu kusoma omusomesa asomesa n'agira bwati nga musiraamu ogamba ki awoyogedde terezaamuko terezaamu ki soka ogambe kyogamba tunamugakola ki kutereza nti nensonga ekuwanisa omukono ng'asomesa teriiwo wandiwanise ddi basiramu abalungi baganda bange ne banyinaze mbabbinako dalusu zifa kulaba bino bitukola ki bitwogerako kuyingira omuntu obuyingize mu dalusu nga tategedde agenda okusoma alina kubeera ntya ekyo nyini kyabulabe kyolanzingamba nti baganda nyini mufu yakola ki kati sinza kuttewo mugamba ntandikiddewo abagenyi abanatusomesa bagenda okujja nga utegedde bokola ki tusigaze obubonere bwaffe nti abantu babo babeerawo mu ddasa ne bakola ki ne basoma ab'enniya ez'enjawulo tujja balabeera ku 65 nga bayingiddewo 7 nga bakoze ki nga bagenze ate nga agamba nti oyo aluddewo twagala tusaale tumale okulema tugende naye nga ate ddasa yabadde yakuva ku makya enniya ziba zaki ezo za njawulo ekirala omuntu akusomesa ng'onaamuggyako irimu olina okubeera nga mu kubeerawo kwe waali akusomesa ne mukuba nti avuddewo ng'oyagala osigaza byakusomeseza nga bikyakuyamba tosibuuka mpisa mu maaso ge oba nga akoze ki ng'avuddewo mutegera ekigambo kino manga kimanye nti waali ng'omaze omusomako ne bwagenda kimanye nti akola ki obuzibu buli luddawa ekitugana okutegeera ebintu mu ddasa nyingi zetugendamu kasitamu olwokusomesa n'obitegeera bwafulanga nti akasajja kali okategeera kali aba kayayaye erimu gyakuwadde ebegenze bwavuddewo n'osibuuka ki kasita osibuuka empisa ku musomesawo erimu gyakuwaddemu ng'agitwala ng'ekola ki ng'egenda alina kusigala nga musajja nga wooli era nasigala nga musajja okola ki temugaseka nga werwanyeko nnyo serwanako mbabuulira maki mazima sikubeera nakukola musajja olwokuba akasajja kambi kati kagala tukayite musajja kakavuddewo nsigala musajja kasokiriza nti ndi musajja nga wendi era bwe mala okusomesa nsigala muki kasita nfuuka akasajja nga nvuddewo ebirimu gyoba osomye taza okulobozebwamu kasita nfuuka akayaaye ekolaza okukola ki kasita nfuuka akabbi ekola ki kitegeeza nti omusomesawo gwonaasomako kasita omala omujjako erimu gyofunye asigala musomesa ne bwagenda asigala muki musomesa nakano wammanga kaiza okusemba inshallah ku nsonga eyo munkolagana ennungi naani n'omusomesa anaakusomesa kwekuba nti an yasbira ala hafawat okubeera omugumiikiriza mu ebyo ebiyinza okujja ne bimusobako ng'omuntu kiyinza okuba lulimi mukimanyi ekyo omuntu ayinza okukola ensobi nga aseredde luki nsuubira obasomesa y'omusomo insha allah oba leero oba nkya ekiyitibwa ebigambo ebirungi ebigambo ebiki ebirungi mulimu ekigambo muli olulimi lw'omuntu luseerera okusinga ebigere byatambuza olulimi lwani lw'omuntu lusobola okuseerera okusinga ebigere byatambuza ate mukaseerezi ne katubuuze kwoba otambuza lulimi otambuza bigere naye omu ku bamanyi yagamba nti omuntu aseerera olulimi okusinga ebigere bikola ki kitegeeza nti bw'oba nyina omusomesa gw'osomako okuuma enkolagana ennungi wakati wona ki kwe kuba nti okkiriza nti wano ayinza okuba asobezaawo ng'omuki soka omuterewo endowooza enki ennungi mu ekyo kyayogedde olyawo kimusumatuse nga tomanyi okusumatuka ebigambo ssebo
n'amaani akwata kuki ku mumwa. Ayinza okuba nga abadde amaze okusomesa wano nadde wali n'abakuba essimu gyakuba naye essimu bamunyiizizza n'asooka ayogera ekigambo kuki nga tonamuvvuuna nasooka omuwewo kyansi nti yandiba nga waliwo embeera ekola ki okugumiikiriza ku butonde bw'omuntu gw'osomako ne ku mbeera zakola ki zabagiddemu okuba nti akusomesa kikuyamba okuba nti irimu gy'osomye ogikola ki ogisigaza. naye bw'otagumiikiriza butonde abo wali mu banjawulo era mujja kubala wane tugamba olwaleero kino ekitabo kya swala kino kiba kyonna kyonna kya swala netugamba nti ekitabo kino mukiraba nti tetumaako na muntu yenna kyabajja nakyo olwaleero okuggyako ekitabo kino kyokka ekyeswala. Buli muntu asomese kuki tuvaawo nga kino ekitabo tekiwedde, tuvaawo nga buli omu asomesezza, ate tuvaawo nga buli asomesezza ku swala asomesezza mu ngeri yaki okusinza ku butonde n'embeera Allah gyeyamukola ki. Naye nga mwena muli ku nsonga ki oba lumu tunakkiriziganya insha Allah mu dasa zinaddako tukoleeko olukuŋŋaana lumu tugende nti dasa ya leero ya nnaku mmeka 2 egenda kubeera ku mulamwa zaka, egenda kubeera ku mulamwa swala, egenda kubeera ku mulamwa hijja. Ennaku mmeka? Naye nga abasomesa bo bangi bali 8-10 naye nga buli ajja ayogera kuki ku ekyo kintu ki lumu tujja kikolako insha Allah nga buli ajja ayogera ku kintu ki mukizuule nti mutuufu abasomesa nebankubadde naye buli omu ayina engeri Allah gyeyamukola ki gyeyamuwaamu. ne mubutonde bwatyo nga bwolaba binnyonnyola nga byanjawulo ku mulala ne mubutonde Allah yamutonda nga bwaki kati kkiriza mu mbeera Allah zaba mutaddemu oba ayinako waaseeredde oba akoze eki manya nti oyo gw'oli naye muntu nga bw'okola ki nga w'oli. tuli ffenna basiraamu mugamba tebiweddeeyo ezisigaddeyo tulizogerako insha Allahu taala naye nga n'okuba nti tweyisa enneeyisa y'abo abazze okunoonya okumanya kikulu. ennaku zonaamala wano situgenda kusulanga tujja kuva nga tukomewo tujja kukomawo enkya kumakya insha Allah. enjawulo ekiri ku yenkya nti yenkya ssaawa 3 tujja kwatandikira ddala eyaleero tutandise wentandikwa mukimanyi bwebeera naye ebbanga lyomala ng'ozze wano kusoma atta'addubu bi adabi lilimi. omuntu eyazze okusoma tabanga yazze kusomesa kale leka kantu ako bana bali mabajja wano tusomesa tetulina kweyisa nga ki nga nsolo mu maaso gaabwe tulina okweyisa ng'omuntu yazze okukola ki kati ngenda kubuuza kibuuzo kiri kimu nga njagala abantu nga 3. omuntu yazze okusomesa yeyisa atya yazze okusoma yazze okukola ki alina kweyisa atya taata ansogiira mukama wange oku northern ansogiira okweyisa enneeyisa y'omuntu yazze okusoma yeyisa atya ngenda bakwonako naye busonyiwe nteekawo kirabo ekirabo ngenda gwe bw'oyogera ansi entuufu ngenda kwogerako Allah azza wa jalla bwe mala omwogerako musaba atumalire ffenna ekyo si kirabo ate ebirabo mubirinze mu ssente sebo nekyo kirabo eyazze okusoma yandibadde yeeyisa atya empisa y'omuntu yazze okukola ki wangi waalaikum salaamu warahmatullah kutuula n'owuliriza omusomesa byasomesa byakola ki kuba biba bya mugaso gy'oli. yazze okusoma kutuula n'owuliriza omusomesa byasomesa kubanga bya mugaso gy'okola ki gy'oli. ekirabo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ekirabo kikuwadde barakallahu fiik tekiwadde ekyo kutuula n'owuliriza omusomesa byakola ki byazze okukola ki okusomesa. twagambye nti bwe osobola okunootinga n'okola ki
nonotinga bane darusu tuzijjemu emize ekyokubanga Allah yakuwa omanyi okuwandiika osobola okunotinga mulimi nalwomanyi nojja noganze nja kukwata biki ayina kyakonyeeko badde saba nkikoneko kutuula nokola ki banayi enneeyisa y'omuntu eyazze okusoma oba anonya irimu bw'ajja okutuula mu maaso g'oyo gw'asomako aba n'entuula ey'enjawulo okwawukana ku ntuula mu maka ge kategerekese sibagamba mumabali wano nze kuba buli balwadde naye abamu mujja ne mwerabira oba ne twerabira nti n'ekkanzu gye nnyambadde ya kituli kati ng'omuwalimu ali mu maaso wano ate gwe otudde ositamye maaso ga muki ndowooza olaba kyendabye naawe okirabye omuwalimu omukosa eyandibadde atunula wano akyusa amaaso atunula ludda wa olw'entuula enki bannaye n'entuula mu maaso g'omuwalimu ebeera yaki abalala ajja n'atuula ng'oluusi yeemanyi mu mbeera zakola ki zawangalamu ntayinza kutuula wasomera irimu kumala dakika 3 watasimagidde era yoluyinga nti bisimillah nga notuwa tukola ki n'asooka n'atuula wano n'agwa nga wiipaza emmotoka n'agwa eno n'agwa ludda wa n'agwa bw'omanya embeera z'olimu manya nti omuwalimu agenda kumala kulaba bw'ati naye otudde otya manya omuzogo nti nagwo si mulungi okutuula mu maaso g'omuki n'entuula ki ekimu ku ntuula ezimanyikiddwa zetusomako mu Qur'ani ey'ekitiibwa baatuulanga basemberera omuwalimu asomesa ng'omuwalimu ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama abasahaba bwe yasomesanga bonna ridwanullahi alayhim jamia bwe yasomesanga bonna kabeera nkafubo kaabwe kwongera kujja mu maaso ga muwalimu abasomese nga bakola ki bamulaba bamuwulira ate emize gye tulina eno ewaffe kunoonya ngeri ki gy'oyinza kubeera wala n'omuwalimu mbakonyeeko twajjirwa empagi zino zemulaba mizikiti zino oziraba ezo tekimugana kukyuka n'atula erimba kyala naye nga tomuwalimu ali wano naye ng'omugongo akubye muki muwalimu era omulala najja n'anoonya erimu ngatta eri n'atulawa omanya nti ne wanfuna simu aba alina okujja n'okulaba ate eddoboozi yitamu erikola ki kyova olaba nti Allah azza wa jalla yagenda obassaako aya agaye nti abange mmwe abakkiriza idha qila lakum tafassahu fi lmajalisi fafsahu yafsahi llahu lakum baatuulanga bali kumpi nnyo bonna basemberedde omuki omuwalimu nga tayagala nakuba nti alekawo gampo wakati we n'omuki n'omuwalimu nga bw'ojja noba nga oyagala kutuula nga tewaliwo n'akafuko olaba nti ayinza okutuula ayagala biri kumpi n'omuki n'omuwalimu Allah aga nti bw'obeera wazze nga mbadde mutudde kumpi n'omuwalimu nga naye ayagala kubeegattamu mumuwe ka space wakola ki watuula tutuula tutya mizikiti mudaso tulanga bwe tukola ki nga bwe twagadde mwalimu aganseka totukoonako kimala omezze tokola ki toluma simezze naye tukyuse nki nti nakyo ki ataadubu bi adabi alilimi okuba nti tweyisa mu neesi yazze okola ki okunoonya okumanya ekibuuzo kiraga empisa z'omuntu zakola ki seko otusobedde gwe wennyini gwatugambye olumanya nti kati si mpisa ya muki kubanga okulembeza okukola ki otusobedde naawe gwe wennyini gwatugambye ate omala okubasama weefuula otugamba gwe nti enjogera gy'oyogera ng'obuuza ekibuuzo no zibeera ki ziba mpisa tulifu n'abasiraamu ndoozaawo ne bwe tutandika bonna abakajja tubadde situsoma tube twogera mbu ki bwogezi mu mpisa z'omuntu agenze mu ddaasa ezaki ez'enjawulo yandibadde yeeyisa atya mu eyo ddaasa gyakoze ki gyagenzeemu kano kakulamira wadde ng'otambula oddayo okuuma byonna by'osomye mu ddaasa okuba nti binaakugasa ebintu bibiri tobivaako mulazamatu dhikirillah
weemanyiza okuba nti oli mu bantu aboogera ku Allah azza wa jalla ne wabeera nga nsiriseemu bwe nti ngende wali ebweru nonye musomesa ajja gwawe oli toyogererawo beera ku kigambo kimu la ilaha illa llah oba subhanallah walhamdulillah. Lwaki Allah azza wa jalla fomula gye yagaba mu kwongera ku irimu oba olyani yagamba nti audhu billahi minash shaitani rajim wattaqullah wa yuallimukumullah, mutye Allah abongere irimu, mutye Allah abayigize byemutakola ki byemutamanyi. Dira ogenda okufuna mudasa gyosomyemu okutya ku Allah wo kimatalinga mu ngeri gyogenda okusomamu n'okukolerako ebyokoze ki levo gyomukola ki gyokoma okumutya gyakoma okwongera ki okumanya. Wakitegeka bulungi wattaqullah wa yuallimukumullah. Tuzze okusoma tusaba Allah kirize era tuwe okumanya n'okutegeera naye ng'eppeesa eddene ng'omusajja yagaa nti nze n'eppeesa eddene eppeesa ki eddene gy'olina okunyiga nga olina ddalusu gy'ogendamu yonna peesa lyakwogera ku Allah nakwongera kumukola ki kumutya. Eryo bw'olinyiga n'omuwalimu ayogera nga aze katebitegereka osobola omutegeera kubanga olina eppeesa lya taqwa. Allah abikuyingiza mu mutwe n'obikola ki n'obitegeera. Naye kasonyiga eppeesa lya maasi ilmullahi la yu'ta lil'asi, irimu ya Allah tajiwa bantu baki bajemu. Mbebazizza okuba nti tukedde dayasaffe okuba nti etandika irimu basiraamu nkoye nnyo ku irimu kuba twaze kusoma so kiri era mbadde tweteekateeka irimu tekukolako bino wammanga tekusuula eddalu tekola ki byonna byogenda okusoma mu ddansa tebikusuula ki kubanga ntira nnyo gamba abasiraamu abalungi nga mmwe nti omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali akuba ekifaananyi kya irimu kino kyensembeddeyo ddala era nga nkulambira nti irimu tekusuula ki era weemanyi kyoli ng'oli mudalusu wano. Bwe yali akuba ekifaananyi wakitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku irimu ekka ku bantu neyingira mitwe gyabwe ebayise etya naawe nsaba biwulire bulungi. Dalusu eno eyinza okuyisa ekimu ku ebyo tuli fenna yagamba bwati irimu ya Allah azza wa jalla eka ku bantu babika bimeka bisatu ng'akuba ekifaananyi ky'enkuba n'ettaka. Hadithi eyo eri mpanvu bulungi nnyo naye nga tugenda gitegeera mu bufunze ate mu Luganda kuba njagala omwalimu ajje insha Allahu taala. Yagamba nti enkuba bw'etonnya erina ettaka lyetonnyako ebibala ne bivaayo mu ttaka ne bibala ne bigimuka nga kasita enkuba etonnya nga bikola ki bibala. Eyo limu. Waliwo enkuba lwetonnya ku ttaka ng'ekika ky'ettaka eryo toyinza na kumanya nti enkuba yatonyeewo lwaite olunnyo ng'etonnyawo ne wasigala nga bwewakola ki bwe wali mwalimu kirabeka ekyo ng'enkuba yatonnya wantu naye ng'ettaka ki kalu naye ng'enkuba yakoze eki yatonyeewo. Waliwo n'enkuba weetonnya ku ttaka ate ebiriwo ne bivunda na buvunzi nga tebisobola kumera wabula bivunda buki buvunzi. Kateekawo irimu obadde ettaka kola bino wammanga ewali enkuba teekawo irimu ewali ettaka sawa omutwe gwo n'obwongo bwo mukategedde oba nkanyumyire mu Luganda ani akategedde nkanyire mu Luganda niwankubadde mbadde ogigira mu Luganda kansoke nkuddiremu malirize. Enkuba bw'etonnya ku ttaka lyabika bimeka. Waliwo enkuba etonnya n'etonnya ku ttaka ne ligimuka n'ebibala ne bikola ki ne bimera bulungi. Kasooli n'amera, miyembe ne gimera, fene n'akola ki n'amera, bijanjalo ne bikola ki eryo ttaka lya kika kimu. Waliwo enkuba lwetonnya ku ttaka ng'oyinza okugamba nti yakoze eki
teyatonyeewo naye nga yakoze eki yatonye nga ne bw'osimbawo kasooli takola ki tamera wadde enkuba etonye naye kasooli takola ki njogera mulimi lwakirimi kubanze ndi munabuddu eri kyannamukaaka mu kyalo nga ne bw'osimbawo kasooli takola ki tamera eryakumeka lyakubiri waliwo enkuwa lwetonya ku ttaka ng'ebibadde birimu byonna byonna bivunda buki buvunzi era nga kasita etonya bweti ettaka eryo olufu waayo n'ebiri munda bikola ki bivunda buki naye nkugamba muganda wange mwanyinazi mukwano gwange ampuliriza oba ndaba ewali enkuba teekawo irimu ewali ettaka otekewo omutwe gwo n'obwongo bwo kategesi waliwo abantu Allah azza wa jalla be yawo emitwe n'obwongo nga irimu bwegenda mu mutwe gwe yeyongera kuba y'amaanyi n'agigasa n'abaki n'abalala abo mbategedde waliyo abantu ab'okubiri nga Allah azza wa jalla bw'atonnyesa irimu negenda mu bwongo bwe abanga tosomangako n'akaki omutwe mu ka lu sagala kukyogera mulundi gumu kiyinza okuvuma nga ye yakagidde mu ddanasa tanaba kusoma nakati tanakusoma ye talina kyeyakoze eki mpaka tunagamba nti bannaye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sinkane nkya amuza nti musomyeyo ki nti nkutandikira luddawa siera kimu kyentegedde kuwali munaana wadde salaamu tagiyiza gitoola kale ntolyamu salaamu sika gitodde atya naga nti walikum salaamu barakatu waliko omusiraamu batu bagikoze eki waliyo irimu egenda okutonya ku mutwe gw'omuntu yandibanze yandibaggwe tewejjaamu ng'okuva lwe batansobola okusomesa mpaka we banaamala ebiba tebigenda kukola ki tebigenda kumera eryo ttaka lyakumeka lyakubiri erisembayo waliyo irimu egenda kutonya mu mutwe gw'omuntu nga badde ayinamu ne byayinamu mu mutwe gwe naye ng'agenda kwononeka bwononesa agwe eddalu abeeraawo sibitegeera baseka batubuzaabuze sibitegeera ku ddala yakatugamba olwakoze eki byansomye olwaliwo nga bigenda mukyankanya muki ekivaamu agende nti tubimbuzabuza nnyo ebyo kambiveeko simanyi esala za sunna esala za faradha simanyi tewajibu ebisibikola ki ng'omutwe irimu egenda okutonnyamu egenda kuvunza bikola ki oyagalako ki ku byonna waddewa Allah oyagalako ki nsaba Allah akuwe kyosinga okwagala ku bino ebibeka naye wandibadde mulungi nogaa nti seeka nsaba Allah mpe irimu eringa enkuba etonnya ku ttaka nerimera naye bana ebikola ki oleme kubeera nga bagenda kufuna irimu ekukole ki ekukyankalanye omusajja ava ono ng'akyankalanye kyova olaba nti kizibu nnyo okusinkana abaasoma ennyo nti balinamu ngeri yakugwa ddalu mukimanya ekyo bw'aba nkola ebintu mu maaso go gwatanaba kusoma olaba muki mulalu sibe kiri irimu eno eringa enkuba kyekifaananyi kyetuyinza okuyiga kyenjagala obeeko nawe kyofuna mu ddasa ya leero ddala ddala ogenda kuva wano ng'oli ttaka ki onaabeera lya lunnyu onaabeera lina ejjimu oba onaabeera ng'ebbomba ebbomba mulimanyi ani asiga mu bbomba bakolamu nsuwa na mumbwa ettaka eritiwaali waliyo abalina irimu ng'eringa ki ettaka lyaki nga kasita enkuba etonya irimu kasita etonya mu ttaka lyalina liringa bbomba tewali kimera mu bbomba okujjako bajjamu nsuwa naki namumbwa n'amatafaali ndowooza byebivaamu naye gwe nogenda nosimba mu bbumba ani mulimi kuba nabaliwa naye tewali ina emyaka gya Kampala inomo oli mulimi muzeyi ku siteeringi balimirako kumanya bantu bavuga emmotoka emyaka emingi akati tetuba na buzibu ku irimu gyetugenda kusoma kuba nti genda tukyankanya biki ate tuva wano nga tulina kyokoze ki kyoyize wabula saba Allah azza wa jalla nagambye nti yogera ku Allah azza wa jalla oyongere omumutya agenda kwongera ki kwongera irimu waliwo omu eyajja ku balongoofu namugamba nti yali yagamba Imam Shafi rahimahullah namugamba nti nkwata naye bikoze eki nkwata ngezako okukwata nsoma naye biganya okuyingira mu ki namugamba nti kendeeza ku bujeemu kubanga irimu ya Allah kitangala kitangala kya Allah tebakiwa abantu baki
oyinza ogenda mu ddalasa za 221 nga toyinaamu na kimu kyojjukiramu olwaleero. Ekyo Allah ye mujulizi. Obanga okijjukira naye nga kifu, naye nga zonna 221 buli lunaku obadde okugenda muki, olwokuba nti teweeseetinze kulaba nti otereza otya enkolaganayo wakati wo naali ne Allah wo, erimu esinziira ku nkolaganayo wakati wo naali ne Allah wo, tesinziira oluusi ku madaala ki ge wayitamu ng'ogenza okusoma. Ejja nnyo ku nkolaganayo wakati wo naani ne Allah wo azza wa jalla. Tusaba Allah abeerenga atusasira ya Rabbi, atuwe obulungi oli mu ddalasa eno ya Rabbi. Akadde ke maliddemu keyo kenyini nsaba Allah abeerenga atusaasirira ddala, tubeerenga tuli wano n'ebitonde bye bimalayika ebizza okuba nti bigamba Allah abeerenga atusonyiwa, era tuve wano nga tuli mu bukuumi bwa Allah azza wa jalla, naye nga tugenda kutambula bwetuti dhuhuri bwe naatuuka tujja kugisaala insha Allah. Timetable esokerwako tujja kugisaala ku 7:00. Omala okusaala dhuhuri ewajja okubeera ansa gye tunazzaawo. Nze kusulaba nga nze mbagenda kukwata akazina ansa gye tunakola ki, gye tunazzaawo. Oluvannyuma lwa dhuhuri tujja kuva wano insha Allah, tusuubira ennyo nti tunaba tukeereye nnyo 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 nnyo, newankubadde tukinamu kagampo akati naye tunaba tukeereye nnyo nnyo 11:00 11:00 tusobole okusinkana ate enkya ku ssaawa 3 tumalize ddalaso yaffe eyitibwa nti tegeera obusiraamu bwo tojja kukola ki, tojja kwejjusa. Bw'otabutegeera oba ojja kukola ki, ojja kwejjusa. Kasoga n'obutegeera tewali kyogenda kukola ng'oli mulamu ng'ozza emyaka 15 okujjako ng'olina kikola ng'okikolera wansi w'eddiini gy'okkiririzaamu. Tuli ba ddiini ki? Allahu akbar walillahi alhamdu. Abaddu ba Allah muzikiti bate okwogera eddiini yaabwe. Tuli ba ddiini ki? Jaddidu imanakum bi la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Abaye tuzze obujja imaani zaffe n'ekigambo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Olwo ngenda kuduumira saabampi la ilaha illa Allah. Lwaki omalayo bumazi? Ngenda kuduumira maskini, tugenda kugamba nti la ilaha illa Allah. Kyandiba nno kizibu okwatuka te bakuzaalo oli musiraamu mpuliramu lalala la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Ati bwe yazze muzikiti nga tuli musiraamu osiraamu se. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanyite mwalimu. لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله، لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله.